BTM, how are you doing? Ndi bulungi nnyo sebo gye baliko. Oli oti abantu bali bamanyi tomanyina Luganda? Oluganda nduwuuta buva muzeeyi. Nasoma Oluganda kuva mu S1 paka kumalako.
Twogere music oli musical oli kuki twawulidde nti olina tuwa gy'oliko clarify about that. Kwegamba tufulumiza album empya gye bayita The Road to Kiria ng'era twagala tugitwale eri abawagizi baffe mu bifo eby'enjawulo. Usually we twakolanga shows twazikolanga mu Kampala naye nga tetulina bafaani eggulu Embarara Fort Portal Kabale Mukono wa olw'emirimu gye bakola ndowooza nga bambi tebasobola kukola ki kujja Kampala so tukikyusizaamu ffe tugende gye bali tubayigirize ennyimba zino empya. Abantu beebuuza nti Maurice Kiria yaani kubanga music wo si yoona alinga music w'abalala nga bagulu needi baani ofunamu otya music? Ambeezaawo mukama wadde mulungi. Tubadde tetukulaba nko ng'okola concert nti otegese concert Maurice Kiria akoze concert abantu bajje naye oyina obuyimba bw'oyimba oba oliwo emyoyo naye omuntu yeebuuza nti Maurice Kiria music onaamufunamu atya? Kyenyinza okukugamba gwe mulimu gwange era gubadde mulimu gwange okuva emyaka kati giweze 18 okuva we natandika. Tukola kye tukola abantu abawagizi babaayo ne batubeezaawo era njagala okubeebaza. Oli best weya kubanga mu Uganda tutakubeera. Ndi best Uganda naye nali omuto nalina ekiruubirirwa nti music gwenkola antambuze paka mu nsi ez'enjawulo ebule n'ebweya. Ekyo kye bandigambye nti oluusi sibeerawo ndi kutuukiriza ekyo kye nasabirira Mukama akimpe. So wemba nnyimbe wano leero ku Levels mu wiiki 3 ndi kuyimba Germany, wiiki eddako nnyimbe Netherlands, wiiki eddako mbeere wano nnyimbe ngende mu bifo eby'enjawulo. So oli yenna wanjagalira oba wembeera nga nina okukola omulimu e Uganda mbeera ntuuseewo. Kino kye kyali kye nasabirira mbeere nga nsobola okutuukirira abawagizi bangi mu nsi ez'enjawulo n'ennyimba zange. Covid bwe yajja yayisa abayimbi bangi era abamu ne batandika okuba nti batuuka okuba nti bafuuka abasabirizi eri gavumenti. Naye gwe tewavaayo kukaaba wabeerangawo yakuyisaamu bubi? Covid fena yatuyisa bubi, teri gwe yaleka nga fena yatuyisa bubi. Yatuyisa bubi kyoba omanye ekyo. Biganye olw'ensonga nti twayita mu bulumi obw'enjawulo ng'abayimbi. Nze ndi muzadde ate mbeezaawo n'abantu abalala bangi ab'enjawulo. Eyo yali time mbi nnyo olw'ensonga nga tetumanyi kiddirira, ekirwadde teri akimanyi, n'abakitugamba bakiyiga buyizi, tetusobola kulaba bannaffe abantu abamu our loved ones nga tetusobola batuukako. Ekinsirisizaamu awo nti yali time nkambwe nnyo yatulaga ki kye tuli munda mwaffe n'abantu be tuba nabo n'ebintu bye twandibadde tusinga okuteekako essira. Okusirika okwo kwolabye byali biwanvu naye Mukama wadde mulungi. A lot of things be happening naddala wano music industry eya Uganda era ng'oseeko nga kw'oteeka n'okuba nti waliwaddewo okulonda kwawoma. Omukulu Bebekulu yavaayo n'akupointingamu nti alabika oba ggwe olabika nti gwayinza okuba nga osobola okuba nti ojja kukulembezebwa ekibiina kyawoma okukulembera abayimbe. Novaayo n'olaga nti tojja bisobolwa. Ebyawuma mbyogeddeko emirundi mingi, olwaleero sigenda byetabamu. Nandyagadde leero sikibawanga saasobola kutuuka ku budde naye olwaleero nsinga kufa ku albamu eno gye ngezaako okupromotinga. Ekintu kino wakigoba lwakuba nti no kyali kijjuddemu politics ate nga toli musajja politics? Nga bwe ŋŋambye olwaleero lunaku lwa albamu yange ebya UMA tuli bituukamu. Biki by'osinze okwenyumiriza mu music wo oba music career yo bikyanga otandika okuba nti ojja mu kuyimba? Nziriramuko biki by'oyize era by'owenyumiriza mu music career yo okuva watandika okuyimba? Bwe twatandika okuyimba twakikola kubanga twali tukyagala ne kyekiyinza okutukolera mu bantu abalala to inspire people, you know. Naye njize nti nagwo mulimu naddala mu biseera bya Covid mino twalaba nti tubadde n'omulimu ogw'amaanyi naye nga maybe abayimbi abasinga baali tebaakiraba bwe batyo before.
Abantu abasinga bwe bawulira erinnya Maurice kibatwala ku music oli ali soft, nsobola ongoberera biki webityo naye music ono ani yakuinspiring okuba nti omuyimba n'otajja mu kidandali nga woolaba bino ebyababebekulu bakamiliyoni ba kidandali nakyo kirungi era nkikuba ewaka nenyumirwa naye buli omu abeera n'ekintu kyayagala okukola tekitegeeza nti oli omulala kyakoze si kirungi kuba binyumira byonna just byenkola byanjawulo nabyo bebakola byanjawulo era bwe twesanga ffenna gye tuli twewagira. Omuntu aba ayagala okubukinga Maurice alina kujja na ssente mmeka kuba olabika ng'omusajja ow'ebbeeyi by'oyambadde byokka empunya wapi ku saiti yaffe abantu management yange yebikwasaganya nze ogwange kutuukirira eri bawagizi nakuba entertaininga management yange yekwasaganya ebyo byonna. Of recently waliwo ko ba promoters we bavayo mu Uganda ne beekalakasa oluvannyuma lw'okuba nti no aba Nigeria bayitiridde nnyo okuba nti bajja wano mu ggwanga Uganda ne baperforminga naye ate nga bannansi wano ba local artists bwe batuuka okukola ebivulu abantu tebataaninga up. What is your take about that? Wali olabyeko gorira mu bulamu obwo n'ogenda n'ogiraba tewagituukako wayambukako mountain renzori gwaggulu ate Elgon kyengezaako okulaga nti ebintu ebimu wetuba nga bituli kumpi nnyo tetubibalamu kyamaanyi kubanga weebiri so abantu batandika okuba nga baagala kiri ekiri ewala ne beerabira n'ekiri wano. So I think time wewe bayogerera ekyo Abanayuganda baali tebannamanya kiki kye balina mu ba artist baabwe bwe ndowooza ku side eyange sifunye mbuzibu because maybe ba fans bali spread out. Wano olinawo ko ba fans abangi bw'okola ekivulu bajja naye njagala kutema naatera okgenda ku stage omusajja muwulira mpita. wano olinawo ba fans bangi nnyo bw'oba okoze